Nakafu singa nfuna omuntu nampola emitwalo 2 oba 3 bane gava ku nsawo yange kikyosobola okukola Nakafu wano wooli nekirabirira omwana ono ne tukuyambako no savinga rent wa mitwalo 11 no banga nasolo musasolo oyinza kukola ki tunda amanda amatooke noko kyayo kyawawo kasooli naye kati ekitusibye mu kasooli omukyana abaana tebaliiwo abaana tebaliiwo nga bizinesi genda abange ennyango singa manda tunda amanda wali okozeeko ku bizinesi nezifaanaganako ku ebyo byoyogedde nali mbikozeeko naye osinga kasooli atambula nga abaana basoma kasooli wali wayikyako kasooli namwokyerawo nnyini nga zino ennyumba tebanazizimbawo nga muteeka wansi nemwoki twali twokiza kasooli yali wani waliwo omukazi yali ankozesa ng'omwokyeza nakusasula oyo gwe nagamba mpe 13,000 zenagulamu kali akasuuka guguno omutwalo ng'okubanja kwata bosi wange ogongo kubanja kati nyaga tuve mu bintu ebyo ekyejo okuli ebyokubibiita abantu bakuwadde kye bakuwadde bakuyamba kuba mu kuzaala paka kati nyagala tustandinge tukeere ku makya nti oba siriiwo abatuyambako tebaliwo ng'osobola okustandinga n'obulamu era abantu baffe abatulaba nsaba tutentenkanya ono abeeko kyakola tusooke tumuteemu bw'oza ono no bizinesi neegwa manya nti gwana yeekubye ekigwo kitegedde bulungi nnyo kale lwakatonda n'ensi yanze ng'enkoze ne Angel Marina ku kamera nyongera bajjukiza banywanyi abakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'ova ebweru w'eggwanga nkusaba tambula naffe lw'otambula naffe obeera odonatinze direct tukwata akasente akutufisaako amafuta ntambula ntugende eri bannaffe abeetaaga obuyambi then nobokyayo nga bwolaba ono wayagadde okukola ki omwokyayo kituyambako nga namu 2,305 ezo golabanga entini naye bwe ntuuka ku muntu n'enzimu wasanyuka okitegeera Katonda abadde leero byamutabuseeko so zigenda muyambako ne muze empole alina okunsasula then akomawo mu ggwanga lyaffe Uganda so bw'otambula naffe obeera omaze okudonatinga oba okuyamba ku muntu waffe ali mu bwetaavu automatically Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155 kale omukutu gutandika okusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad tuli wano wa Nakafu leero n'ebibuuzo byenza omumubuuza byemutera okubuuza abantu baffe abali abatulaba naye we tutudde jjajja weyongereko bw'oti eno wuuti obeere ng'osembedde Nakafu tube nga tulabika kiriya naye we tuli wano tulina jjajja gwe tuli naye gwe muyinza okubanga mulaba jjajja ono bwe tuba tetuliiwo yabeera ne Nakafu amubulya kyekyokukola biki n'ebirala bwe bityo so Nakafu wasula alinga neibawo asookera ddala jjajja waakolera nenda jjajja nawe osula wano kumpi wano mu bbanda olyota Nakafu naffe we tuli wano mpola tumaze ebbanga eriwera jjajja naawe obaddengawo Nakafu tumukwasaganyizaako okuva mu kuzaala n'ebirala naye n'ekintu kinabaddeawo n'endowooza neŋŋamba ddala akasente kano abantu ke batuwa tukayetera Nakafu n'akalya ne kaggwawo ne bebi we n'enkya n'ebirala singa Nakafu abaako kyakolakolayooko ekitonotono waliwo ababuuza nti tekiyinza kumuyamba okuba nti we tuba tetuli asobola obbaawo mwana afuna ekyokulya n'ebirala okusinga nti gijje 10 n'agira gijje 5 ne bagira n'ebirala nti singa abantu bano abali online batuyambako ne tufunayo akasente akatinitini oba ne twewoola kantu kuyitenze kuweewola omuntu natuwoolayo akasente oba mitwalo nga 3 tuyinza gakozesa tutya okulaba nti Nakafu ayinza obbaawo ne ka business because tutambula mu makubo n'osanga omukyala ng'alina ekibbo ky'akasooli naye nga kola ekibbo ky'akasooli ajjanjabako abaana abagulirayo akagoye nasasulako n'ennyumba nolaba nga obulamu butambula tutambula mu kkubo ne tusanga abasajja ng'omulimu gwe kuwagala bugaali nga inkamu yo olunaku yanusu nga 7 ku 15 ekinene ennyo abakoze ennyo omutwalo naye ng'akwanako abakazi alina omukyalo owawaka alina n'ayiri olubuto baweerera ate obulamu ne butambula mu ka business
So ekibuzo kigenda waliwa Nakafu jabbanga omuyambako. Nakafu singa nfuna omuntu nampola emitwalo 2 oba 3 bane gava ku nsawo yange kikyosobola okukola Nakafu wano wooli nekirabirira omwana ono ne tukuyambako no savinga rent wa mitwalo 11 noba nga nayo musasula oyinza kukola ki? Tunda amanda amatooke n'okwokyayo kyawawo kasooli naye kati ekitusibye mu kasooli omwokyana abaana tebaliiwo. Abaana tebaliiwo. Nga bizinesi gyendabanga ennyango singa manda. Tunda amanda? Ensawo y'amanda eri ku ssente mmeka ogimanyi? Jjajja tuyambe. Jjajja ensawo y'amanda eri mu ssente mmeka? Essaawa zino eri ku mitwalo 7. Ensawo y'amanda singa tuba n'ensawo ya piisi si ensawo nti oba nsawo naye nga piisi ya mitwalo 7. Kitegeeza ensawo yingira emitwalo 15. Yingira. Naye nga ensawo wano singa tuba tugifunye roza mukulooza tuyinza gitundira bbanga kinebanga eweddewo. Kinene nnyo ziyinza okuba ennaku nga 3. Ensawo eba eweddewo. Kitegeeza abagagula muno mwebali. Babaawo. Jejo ojja kwongeza ku ddoboozi. Ensawo y'emitwalo 15 bwe gitunda neggwawo mu nnaku ezo 3 oyinza gijjamu awangoba ga ssente mmeka? Kati ku ssaawa zino tusobola kugamba nti oba tuyinza kujja mu ssente bwe ziti olw'ensonga nti emabega tubadde tugatunda mu ssente ntonotono kati ate ne bajja ne bagongeramu kati wano bagongereddemu tetumanyi ssente ki ze tuyinza kujjamu. Naye luli emabega kati tubalire ekyemabega kibaddewo myezi ng'emeka emabega? Mwezi nga gumu. So kibadde nga kitya nga osuubula mmeka n'ojjamu nga mmeka? Nga tusuubula emitwalo 5. Eyo piisi? Eyo piisi. Kati n'ojjamu emitwalo 6.7 mu nnaku 3. Kitegeeza osobola obbanga okoza amagoba agatakka wansi wa mutwalo. Mutwalo nga gumu kitundu obutakka wansi. Okay, mu nnaku 3. Kati ekirala singa tuba tulina ensawo y'amanda tuyinza kuyiyizaako ki ekirala? Ekirala kyendabanga nze era amatooke. Amatooke go gayinza jjajja yongera ku ddoboozi gayinza okuba nti go kalekaleko mu kutunda kyeŋŋamba okusinga okugamba nti ate tulinde ate tukole kimatooke gegasinga. Kati amatooke nga tuyinza kusuubula gatandika ga kapito nga yenkana kyavaamu mmeka tubale ku matooke? Kati kapito naye kisinziira era ku ssente z'oba olina. Kuba kati tukyogera tetunaakutegeera. Ne kapito kale atandika. Tubale ekyomuntu owa wansi nti singa nsuubula enkota bwe ziti oba emyera gya ssente bwe ziti nzijjamu ssente bwe ziti. Kale nsuubudde emyera gya mitwalo nga 2. Mitwalo nga 2? Nyinza okufunamu emitwalo gyange nga 23 oba 22. Naye nga munaku nga mmeka olowooza? Era mu ezo munaku nga 3. N'ofunamu ssente ezo. Emyero gy'emitwalo 2 giba gyenkana ky'obungi? Giba mingiko. Eba eweza ensawo? Eba ewera ensawo. Okay. So abatulaba tudde tukoze programu nga yanjawuloko twagadde tutandika okukola oba okuyiga okukola okweyimirizaawo kuba sinti buli kaseera tujja tubakaabirira nti bannange omwana apamye talina tapamba nti bannange ate kati obugoye bwamuleseewo ate nange sisibye kaviiri ate biki bikilandiro lyangoba tumanye nti omuntu alina kyalina ko tugenda tumwongereza bwe tutandika n'ekyo tulanga bizinesi ekola tuyinza okugenda nga tugyongeramu oba tuyinza obitundira weewali jjajja? Weewali ssebo. Jjajja olwedde okwongera okuyamba ku Nakafu bifo nga tanabafuluma genda bwe luwaggwanga kola? Weewali. Kubanga akayumba akakange nga bw'okalaba sayidi waliwo na kano kaani ate akalala? Kabadde kaffe nako nga kali awo naye nga tetunaakasasula nga omugagga bwe yali agamba. Jjajja wali opangisa bupangisa? Sayidi eno. Opangisa sayidi eno? Kakati sayidi eno waliwo yali akolerawo n'avaawo. Kati bw'avaawo ne kasigala nga bwe kali kitegeeza nti singa tuba tufunye emmere tuyinza okukayungayunga. Kati kali sayidi eri okapangisa mmeka? Kati nze sikapangisa ganti nkapangisa. Nange mba nfunye ekyenteekamu tusobola okiteekamu. Kati ate kano kapangisa kaba kammeka? Kati awo kapangisa kano ayinza otujjako emitwalo nga 10 omwezi. Tubale mwezi nti jjajja tukyogere nga twogera bizinesi etegeerekekae omuntu okupangisa kuba 10 giba gitwala bbanga ki? Omwezi giba mitwalo nga 5. Mitwalo nga teziba nyingi awo abatagenda tusindiikiriza ate tukukola mu kyati ziba nyingi. Mitwalo nga 3 abatayinza kutuwa already kakalu kuba ndaba ketagana kadde abiriza. Ayinza otuwa
kale sebo nawe gye bali sebo. Okay. Kale kuba nyagadde nkole program eno waliwo abantu abaatubuuzizza ku ekyo ne batugamba nti lwaki temuyiyeyo kyasobola ate nga nange mbadde nkirowoozaako twakirowoozaako era okuva emabega luli kuba twalina pulaani ne blazes before naye alabika alinamu ebyamukwatamu nekimanyi nti tamwajja baakomawo abeere nga atujoyininga ne bwekitegeera naye nga Nakafu kati embeera eri etya byansula ebyokulya biki n'ebirala kiri kitya ku saidi kati embeera eyeeriwo yeyagundi wange nanyini mayumba landiroodi buli kadde aba yeewuuba mbwagala ssente naŋŋambu ennaku emwajanogo ne SB4 mwamwako emyezi 3 mwali mugambye okusasula emyezi 6 n'agamba mwamwako emyezi 3 wasigalayo 3 ate nange ndaba guguno gunaatera okuggwako mansigazze 2 omwezi ogwasooka kuva lwayinka wayingira nga lumu ogenda kuggwako nange ndaba siina kyakukola naye nga ye landiroodi yeewuuba naku n'atuma n'okutuma atera n'okutuma n'alyoka agamba nti bw'abazze essente zange ani abazze ye ng'alina gwatuma landiroodi atuma nti bannange omukulu wabazze eyasasula ennyumba wabazze abawe essente ezo zisigale wano konze zinasigala nani nti nedda bw'aba zikuwadde kyangu nnyo okukola ki okutegeera nti ssente zituuse ze nenzikima okusinga okubeera awo nga tewali ssente. Kale so twagadde tubeeko kye tumanya ekifaanaganako bwekityo naye nga Nakafu oba onaasobola obeerawo n'otetenkanya n'okola mpuliddemu ku kyokokya kasooli ku saidi yo ne mpulira amatooke n'amanda wali okozeeko ku bizinensi yo nezifaanaganako ku ebyo byoyogedde? Nali mbikozeeko naye osinga kasooli atambula ng'abaana basoma. Kasooli wali wayokyako kasooli? Namwokyerawo nnyini nga zino ennyumba tebannazizimbawo. Nga muteekawo wansi ne mwokya? Twali twokiza. Kasooli yali wani? Waliwo omukazi yali ankozesa. Ng'omwokyeza n'akusasula? Oyo gwe nagamba mpe 13,000 zinagulamu kali akasuuka. Buli lunaku olwo lwayokyanga ng'akuwa 13,000 kwokya kasooli. Kasooli singa abaana sizo ne banga kweri baba basobola okuba nga bajja ne balya? Baba basobola okujja ne balya. Ate jjajja waliwo ebintu nga sumbuusa, amandaazi, ebyo bityo biri bitya? Amandaazi go gandibadde gagenda naye era byonna bitambula ku baana ng'abaana babadde bakomyewo. Abaana be boogerako wano mu kitundu tuli olwo abaana ba ku yunivasite y'ekyambogo basula muno mwe bapangisa obulungi ezo zonna hositero zino zerengera zonna ezisinga wano hositero. Kati kitegeeza bizinesi eyinza okuba stable whether abaana weebali oba tebaliiwo erina kuba y'amanda because ati balina ofumba buli lunaku then n'emmere ng'amatooke ngaago singa tuba nkufunya amatooke. Kati so bwe tubaza nti kati abaana bakomyewo ebisiika nga bivaayo nga tutandika osiika sumbuusa biki n'ebirala bwe bityo bwebaba baana ne kasooli baba baana nga bavuddewo then ate nga tudda ku kirala so bwe kiri sebo. Waliwo abantu bange abambuuzizza ne baŋŋamba nkubuuze nze bwe bambuuza mba nzija ne nkikola mu programu namba then abantu ne bakola ki ne bannyonnyolwa bulungi nnyo. Kati Nakafu ate ku byokulya temuyinaayo? Tulinayo wadde paka katula ne jjajja naye tannalya bujjada nfunangayo kokulya naye leero tannalya nako wadde. Ate tufunayo kokulya n'akuwaako? Kiva ne wedda asika ebbeere muwadde buwi bw'amazzi ebbeere temuli. Si byangu so tulina kuyiya kyakkola tulabe. Nze awunza wenda baakaza nnyo kati bannaaye kuba temwegenda tukwanange nga temundaba nga n'abalabi nabo nga tebabalaba okitegeera naawe nze wenda baakaza nnyo. So kati olina abawagizi ne bafaani bo abantu abagibazegobera programu yo mbadde nsaba oba nnyonnyole bagambe nti singa tuba nga tufunye ssente bweziti tusobola nga tukola ka bizinesi bwe kati bwemuba temuli nze munsanga obulamu butambula wekinaba kitambula munanyambako buyambi kubanga munyongerezaako era obaga nti osobola bijjako omwana ne weerabijjako nga ggwe then ne business ne banga egenda mu maaso. So yogera omutemwa gwa ssente nga gugolooza nti singa tuba tufunye ssente bwezi tusobola tuyambako okukola ekintu gundi ekyeyongera mu maaso n'oba nga olina bizinesi olwo okuyimirizaawo. Ssente zonna ze mpulira nga nsobola okukozesa
ezitandikibwako mitwalo nga 7 nensibulako amanda nensibulawoko ne ku butoketooke ebubeerawo mitwalo nga 7 iyo zitemeeteme ng'omuntu atematema bizinensi n'emitwalo 7 ngikuwadde tandika otematema ssente ezo wano woli oyogedde 7 si bwe kiri tandika zitematema omuntu alaba amanye nti kati gwe bagenda okuyambako ddala olina obwongo bwa bizinensi wekikulema bageza abantu baffe abala bajja agamba oyo omwana alimba okiraba naye bwekitematema omuntu n'amatira tomanya wayinza obbawo omuntu ayinza okugamba nziina kanzimugabire oba kanzimuwole oba kankole bwe nti 3 nga subulamu amatooke ne gabeerawo nengatandika kuba waliwo anaatera okuleeta amatooke ng'aleeta agasuubuza awo agaana nendeeta nteeka mu manda gyejo 7 kate woobitundira newalala webitundira awo mbadde simubazi kati kyenkugambye kitegeeza bizinesi tojja gisobola tulage nti ogisobola kuba kati wobireeta ogenda bitundira ngateeka mu manda 3 amala nengateeka mu matooke nono wagunesoka muwayo entandikwa owaki owekifo anti nze okisonga nkiraba naye yogeranga omuntu owekifo jjajja tutemeetemeremuko emitwalo 7 musajja sinzi nti ogambe yinza omuyambako because I remember bwe tukola bizinesi emama nalumansi sente ze yasaba ezino zaali ntini nnyo kuzammwe era ne zimuweebwa naye bwe yatandika okukola bizinensi waliwo omuntu eyali amuyambako aputunawo amuyambyeko nakubadde waliwo era ebiba bisoomooza ebitabula bana abadolokera mama nalumansi tujja bbanga tumubaleetera jjajja tutemeetemeremu emitwalo 7 teziriiwo ne singa zibanga zirabise tuyinza kukola tutya ng'omuyambako ono ne zitambula anti kati engeri gyagambyemu amanda naatema emitwalo nga 4 negigwera mu manda kakati 3 gano anti njagala ogambe negigwera mu manda ng'otemaatemera nti emitwalo 4 galeeta ensawo z'amanda bwezi omanyi nze wano bwe tuba tubikola olinganga alina omuntu gw'oba obigamba lwa abantu abalaba babaako kati tutemeetemere bya ddala ogambe nti bw'oba tomanyi ssente amanda gali ku ssente ky'ensaawa zino temeetemere emabega ogambe nti emitwalo 4 gasubula amanda ensawo ezenkana bwe ziti transport agatambuza abeera bw'ati akayimba mu tuba tutandikako akarenti okawe ssente zaako otandika otematema ekintu ekyo ddala okiguse tulage omuntu ddala tujja kisobola kati ensawo emitwalo 4 gasobola okujjayo ensawo ez'amatooke eziwerako nga ensawo 4 oli ensawo ya mitwalo 10 kyembadde ngamba nti ensawo 4 ez'amatooke ez'amanda n'ekitundu naye oba ekitundu bayinza okukikkiriza jjajja nakazannyo mugenda kwonoona tetukwonoona jjajja sente nzireese tandika ozitematema nzirina bwe zikulema okutematema sizikuwa tandika otematema emitwalo 7 ng'otematema ogenze mu katale oba ova wano ogenda mu katale kusuula tematema emitwalo 7 jjajja zikole bizinensi kati emitwalo 7 tongeze ku ddoboozi tandika ozitematema anti awo akazannyo kate tofiira mbabuulira amazima emitwalo 7 egyo tutemyeteme kale kati ugikole nti giri kutiya mmeka 5 ezaki ez'ennankana ez'amatooke nga buli kutiya ya sente mmeka kati buli kutiya tuba tugibaliddewa mu sente mmeka awo simayina bizinensi enaakolebwa kambayambeko nze bankupadde akakadde ka ssente nti ye ngenda kusuubula kati nze kangende mu nkota z'amatooke nti buli nkota ya mitwalo emeka 5 mitwalo gyange 2 sisobola enkota 4 ngeza bugeza naye emitwalo 2 buli nkota yabeera mitwalo 5 emitwalo 2 gasubira enkota 4 naye buli nkota jjatu emitwalo 7 kitegeeza emitwalo 2 gagenda kukolera amagoba ga mitwalo 8 oba okitegedde kati nyaga tutemetema emitwalo 7 tubenga abayiga okukola bizinensi kati wali ogikoze kamanda wali ogatunzeeko amatooke wali ogatunze obimanyi that's why mulese bizinensi eyo omanyize kyentya kufuna sente ezo zifiire mu bizinensi yabba siwangudde kuba tujja kukyogera abantu funa omuntu azituwe bamale bakugamba ba online tetuddamu kwa kintu kyonna tambuza obulamu bwe kikulema gwamanyidda mu kyalo kati nsaba jjajja tutemeetemere emitwalo 7 ogenda ogamba nti jasubula enkota ensawo z'amatooke 4 ng'okimanyi nti buli nsawo gy'emitwalo 8 emisawo ya mitwalo 10 oleme gamba zijja bbeera ensawo 5 naye oba buli nsawo ate enaaba ya sente mmeka then awo batokoze bizinensi oba togikoze kati nsaba otutemeetemere emitwalo 7 kati emitwalo 7
omwana yakireese naye nga saakitegedde bulungi ngeri kijayinza kukikolamu. Kale katumusigaze nga homework mbadde nsaba mwebalansingemu jjajja ng'oyamba ku Nakafu tulaba akasente akatini akayinza okukolebwa. Mayinza lwaki ntambulidde ku nsanvu because Nakafu zayogedde nadde nze ngambye emitwalo ameka 3 naye wayogedde ensanvu ze nenzikiriza okiraba era tomanya sente ezo wayinza obba omuntu oyinza okwagala otuyambako okutufunira sente ezo naye kijja bba risiki okuzireeta ozituusa nga tumaze kubitereeza mu bizinesi tugenda kukola kuba twagala sente ezo zikole ki zife. Naye Nakafu kyogamba y'abantu oba oyinza okugenda notematemeramu n'okakasa tojja kukola bizinesi. Okutema bizinesi Tonaba ready for that. So njagala obeere ready. Kitegeera beera ready for that tukinyonnyola abantu because ngezo kikubuuza waliwo abantu abadde bakibuuzaako tomanyi bayinza okubeera ready tuyambako olaba nti business osobola okukola ki esobola okutambula. Wera ndi wafuna ne bulu yazawo eyajja wane kati ekyo kikulema nno nawe simanyi bw'onaaba otukoze. Olina kyotugambayo ngamba kwesibifa kuba ye kaika kati gwe ninamu essuubi ku lw'ennyumba. Bwana nnyumba yeewuuba ow'amasannyalaze yagamba ow'amasannyalaze nze abaamuwa. Ow'amasannyalaze sinnamuwa namuwa mutwalo luli. Naye kati naye yatandise okunneewuuba akayagala z'amasannyalaze. Okay. So kati leero ebyokulya lyo plan ki? Tewali plan era tetulina kifuna nejja gyennyini tannakirabako kuva jjo. Kale ebintu si byange nange ndi mwavu naye nina ze nsobola okukoolamu nkolemu tunafuna onanziriza kuba nange ndi mwavu ebyaddala nkuwoleyo mmeka zosobola okunziriza kuba ngenda banku banja kati ebyokubibita nze njagala biveeyo njagala nkubuulire era buli muntu tematema bizinesi gwamanyi ojja bba tonnenya kati zimeka zoyinza okunziriza zemba nkuwola nsobola okukuwolayoko si zange nange zengenda okuwolako za muntu mulala nkuwoleyoko mmeka olayo emitwalo 2 yonna obona solo gizza ogenda gijjawa era gigenda kukola kisoko mbuwadde byakola naye mbuli accountability yazo genda zikoza muntu endagulako kilo ya kawunga nayo bagirinyisa kati ya 4 kilo amanda nguleko pampa kilo y'ebijanjaalo pampa endagulanga za 5 kubanga pampa zinsumbuwa. N'otayogera nnyo ogambe kilo ya kawunga pampa ku mitwalo 2 ki ekirala gulayo n'ebijanjaalo kwawo zibanga eziweddewo. Kati mbulya sente zoyagala kozesaako kati zemba nkola yengo obudde ku bya pampa bale yangu ya 5 oba ya 10 then nakyakulya leero zo tunasobola okunziriza nga nenzi kusaba enkyo osobola ozimba lwaki obeerawo nga tomanye nno ogenda gwe ebigezo nze nkubuulira nze nga ngenda kukola mutwalo kuba oleme okummatiza buli olemu okummatiza sigenda kuwa buli olemu okummatiza buli najja ng'osobola okummatiza kanyagala obeere sharp ng'osobola okummatiza okitegeera ngenda gikusasula sigenda kuwologoleza pampa njagala kikuyisa mu kizibu kya leero pampa tekuyisa mu kizibu kya leero njagala kikuyisa mu kizibu kya leero ky'olina kisinjala njala sukaali n'obuwunga bumwa n'obwogo era byo byanjala anti bimbi byanja njagala kikumala leero kale nankakuma kyana kikumala leero zisente zinyagala kuwole jeje biri gwagala gulako n'ebijanjala simanyi ne pampa nga mmeka kyebayita kikumala leero ye pampa nga 2 emu ya 5 togenda gula pampa kati gyonaamubeezamu ne gyanaasulamu ezo 2 tubale kya leero tubala byanca kale bampologo omutwalo awo omutwalo nja gukuwola ndabika mbadde nziina wano ndabe giri ebiri wapi awo naaba owoomi olinamu omutwalo awo sobola obole kituyisaawo leero guguno omutwalo ngukubanja kwata ogongo kubanja kati nyaga tuve mu bintu ebyo ekyejo okuli ebyokubibiita abantu bakuwadde kye bakuwadde bakuyamba kuba mukuzaala paka kati nyagala tustandinge tukeere ku makya nti oba siriiwo abatuyambako tebaliwo ng'osobola okustandinga n'obulamu era abantu baffe abatulaba nsaba tutentenkanya ono abeeko kyakola tusooke tumuteemu bw'oza ono no bizinesi neegwa manya nti gwanaaba yeekubye ekigwo kitegedde bulungi nnyo kale lwakatonda n'ensi yanze ng'enkoze ne Angel Marina na ku kamera
Nyongero bajjukiza banywanyi abakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'ova ebweru w'eggwanga nkusaba tambula naffe lw'otambula naffe obeera odonatinze direct tukwata akasente akutufisaako amafuta ntambula netugende eri bannaffe beetaaga obuyambi then noba okyayo nga bwolaba ono wayagadde okukola ki omwokyayo kituyambako nga namu 2335 ezo golabanga entini naye bwe ntuuka ku muntu n'ezimu wasanyuka okitegeera Katonda badde leero byamutabuseeko so zigenda muyambako ne muwuza empoleera alina okunsasula then akomawo mu ggwanga lyaffe Uganda so bw'otambula naffe obeera omaze okudonatinga oba okuyamba ku muntu waffe ali mu bwetaavu automatically suplex gym kiki weerabidde bannaye sabi yena asobola okungulirayo ka screen touch anyambe onoonya byakulanga otandika tekunoonya nanti kati mwenyini mba mbeetaaga nina kunoonya neighbor ate naye omugulire ya time olumu omugulire ya time akugambye simu teriiko omuliro mbikooye lwekyo sosaba kamapeesa nako akasimu konna naye toyina ndagamu tuwona afuna layini onagifuna waliwo abajja okunsaliza omwaya 15 nakusaliza layini kale madamu Jennifer yaŋŋamba emabegako awo nti oba ayinza okuyizayo kale katulabe so katusabe Katonda osanga pampa zobadde osaba tuyinza ozifuna osanga obuwunga bwobadde osaba nesukaayi tuyinza obifuna tubireete bwe binaakutabukako n'obyonona gwanaamanya kuba singa tufuna atuwola sente za bizinesi oba kuweza bizinesi then tufuna pampa yogera pampa sukaali kawunga bijanjalo n'amanda sabbuuni n'ebizigo takyalina tolaba bwabutuse sabbuuni w'okunaaba owuwe byebyo kubanga birala sijja bisaba kale so byebyo pampa obuwunga sabbuuni omuceere ebijanjalo sabbuuni w'omwana ow'okunaaba n'owokoza engoye ze byebyo weebityo ne omo kale katusabe Mukama Katonda tube nongo olina okukkiriza nti bisobola olabika era nze nkuyina kale katusabe Katonda tube n'okukkiriza insha Allahu taala osanga tujafunayo omuntu ajjobba nga atukola ki nga atuyamba tukwasaganyizeeko tubenga tufuna ebyo naye kati essira ngenda yiteeka nze ku business before nga tunabagenda kukola gyoyagala agenda kukola wabe ne business eyawano osobola stabilizinga wano mpola then nga tuyibirayo binaba bikola ki binaba biddako nze Sonko Muhammad ndine Angel Marina wano ku kamera nyongero bajjukiza mutambule naffe airport pickups buuka store booking omulimu gwawe nkukima ku kisaawe nkuvuge paka ewake wamwe ku mulyango oba misano oba kiro oba etonyo oba gwaka kasito booking nzo nsanga waawo ku kisaawe Entebbe ennamba eri 0706794729 njajjo nako otugambayo nze siina nnyo kyenyinza bagamba okujjako era nga mukatulowooleza tuloweze nnyo ku kya bizinesi yajja nyaga tukome nga tulina bizinesi yosobola okubalira abantu wano osana ogigamba ono n'agitugamba naye ekyo kasa kinaagaana tugenda kalubirizibwa kyekyo kuba leero bannaye muba kugibala kibadde kiwedde n'ekyeganjo kuba muba kugibala tomanyi waliwo omuntu wano alaba muba kugibala osanga twalibadde tuvaano wana esente tuziriina eza bizinesi neeganyo okubalibwa ate kati tugibale kyembadde nsaba tujja nga soginnyonnyola wano omuntu n'agibadde okuva ku kasooka paka kasembayo tukikole tubale esente ntinitini ekitakalubize muntu tuwa tugitandike tugikole kigende mu maaso kale bane tujja banga kati ako naffe tukole akantu ako katuketegereza muketegekere mumba mubale ensawo y'amatooke mubale ensawo y'amanda tutandika nayo banga eriemu tubale akatimba akokya kasooli tubale sigiri eyo kya kasooli byonna bwebityo tubale eminyonjo ya kasooli banga 50 ke tuyinza otandika nago singa tugeza tubali mu season eri tubale rent otugendo bitika toba mitwalo 3 emyezi tutandika n'emyezi 3 emitwalo 9 tuyibale ngo sote mateme emitwalo oba 3 oba 5 oba kakadde oba 7 ne tubale kya wansi mitwalo nga obutagenda nnyo mitwalo 5 kuddago tukigezese tomanya kiyinza otambula nitufuna ate atwongeramu nekitambula mama na lumansi yatandika n'emitwalo yasaba 10 n'ejo naweebwaga 2 up to now business ye weeri waba ebimuchunya ne olaba ngo bulamu bwakyukamu ku mitwalo 2 just gokka bwakyukamu so tobala kinene kinakalubiriza muntu oba kusubiza leme kuwabala ekitono kijje tonge tubali bazibirala biddako obulamu butambule kuba alya asavingako achakalako kwezo sente twagenda kudamu mubuzanga gibadda 2 mu myezi 2 ngali mitwalo ameka 3
ate nga alina ne zaseevingako kati abantu banguyirirwa okungubako kye bamukwasaganyizaako so bala kitono oba haafu ya myera ey'ensawo bala kitono nga kijja kwanguyira abantu kubanga bakituwa tutandike obulamu bukole ki butambule bugende mu maaso so n'abantu baffe bonna be tukwasaganyizaako katwagenzeemu eyo nkola we help you stabilize nga tukufuna kasunda bbaaso gwe tukuyambako then ng'otandika ne bizinesi obulamu nga bugenda mu maaso nze Sonko Muhammad brother wali tomutumidde komita Dr. Loverboy tumeerako brother wange Dr. Loverboy ayina akayimba nenyaganyo wabanga azze muyimbemu mwenna mukole challenge mwenna kisobola otambula kuba naye ayina plan talina nonno wadde ekikumi naye ate ayina pulaani nyingi nnyo gy'oli bibaawo ekirala omuvubuka yalinganga alimu omukisa somehow bwe mujja naye ewantu okukola ekintu omuvaawo ye talina nno wadde olwata naye bw'asaba essaala ye Katonda ajanukula era ayina essaala gye yasabye gojja kukiraba olwanaddamu okujja gojja kukiraba ate nga just like kati wali badde omwagala n'akwagala nga brother because ali ready okusabira ku ssaala kuba simanyi nakumanya kano olabika ayina ayanukula essaala z'abantu abamu omuvubuka oyo gojja kulaba olina bakomyewo wano ojja laba nga ayina essaala gye yasaba goyinza oba togijjukira naye nze njijjukira n'ojja laba nga waliwo ekikoleddwawo inshaallah okitegeera wala twasokola naye programu tulina bye twalabye ebyakyuseemu nkebimu kale bannange muna batusinze kubanga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tujja bantu komu programu zaffe endala bwe tunatambule kati ngenda munagenda otambula mu directing Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwana ttu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155